Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde abasawo mu ddwaliro ekkulu e Mbarara bafuna omwana ow'emyaka 9 ng'ava ku kyalo lw'Eibaale mu ggombolola y'e Kashenshero mu disitulikiti y'e Mitoma nga kigambibwa nti muka kitaawe Juliet Tushaboomwe yamukaka okumira empiso ezitunga engoye 46 okuva mu ddwaliro ly'e Ishaka. Oluvannyuma lw'okwekebejja omwana bakizuula nti kituufu empiso tezaali 46 ze baasooka okulaba nga ziri 5 ezaali mu lubuto lw'omwana ono. In total we got 50 needles. The pieces I can't remember, the small pieces of broken in cover, the broken beak, that plastic. This particular thing there, this plastic thing. This is a big pen. So this outer shell that covers the inner part that has the ink, it was the one that was broken in 2 pieces. Omwana yali afa obulumi mu lubuto nga n'okulya takyayagala ekyamuviirako okukogga ko n'okufuluma obubi obuddugavu engeri empiso zino gye zaali zaakamala emyezi 8 mu lubuto olw'omwana ono. It means either the child swallowed these foreign bodies 8 months before or progressively has been getting a dose of these foreign bodies. Okusinziira kwakolanga akulira eddwaliro ekkulu e Mbarara Dr. Deus Twesige oluvannyuma lw'okukungaanya abasawo abakugu batandise okulongoosa omwana ono okumuggyamu empiso zino. Oluvannyuma lw'okuzimugyamu bamuzizza mu sikaani okwongera okumwekebejja oba tali mu mpiso yonna esigadde mu lubuto. We were using of course the magnets to retrieve most of them. When we had this second X-ray after an operation, the first operation, unfortunately, there was one which looked like one needle remaining behind. We got forced to prepare again and go back to theatre. Twesige agamba omwana ono kati ali mu kufuna abasawo ab'enjawulo okumufaako ko n'okumubudaabuda okuvaamu ekikangabwa ky'abaddemu. On the ward, we closely monitor the child. Of course, we had to transfuse this child. You remember over the time, what I call the dark stool was kept on bleeding over a spell of time. These needles would keep on traumatizing the inner lining of the intestines. Oluvannyuma lw'okusibula omwana ono tugenze ewaabwe okwogerako n'ekitaawe ko n'okumanya embeera mwali. Mu kwogerako n'omwana atubulidde nga kati bwawulira obulungi ng'obulumi bwa kiwundu bwokka era nga ne mu maaso akaseko kalaba. Tubadde tetusobola butamubuuza ngeri gye yamiramu mpiso zino n'atugamba nga muka kitaawe bwe yazisibanga mu kapapula n'amugamba okuzimira ng'akozesa obuugi ng'amugamba ddagala lya kumuwonya musujja bwe yagezangako okugaana ng'amukuba. Agamba ekiseera kyatuuka nga takyasobola kulya kintu kyonna olw'obulumi naye nga ye musajja wattu tamanyi buzibu kwe buva. Taata w'omwana ono Simon Tino Mugisha alongoosa engatto mu Kampala agamba ye yasindikanga ssente awaka nga bamugamba omwana mulwadde wa ulcers mbu bagule eddagala. Naafayo n'asindika ssente okumuraguruza baafayo muno nga bamutwara mu irwaro bamuraguruza oburwire bwayanga kukera n'amwohereza omurindi. Okuzuula ekizibu kino ssenga w'omwana yamaze kulaba mwana nga akenena kwe kusalawo amutwale mu ddwaliro eddene e Ishaka basooke bamuteeke mu ka TV balabe ekiri munda. Ejo scanner hiyo mutawuni yo witu Kashenshero kuyamukizeyo okwe bamusikaninga kuyamazire yamwihayo konke ekyansasize munonga ogogo mwana kabatine mani konka mukise akamwiho kunamutambuza n'ekigere ariyo natambuza omwana kana omwana ari atine nagatambura mu ruguuto. Kati asaba omukyalo naweebwa ekibonerezo ekimusaana baleme na kumukkiriza kudda ku kyalo kino. Omuntu ogu okozire ekintu eki mazima twabantu saba mutamutugaruza kunuya ha kyalo mutamutugaruza ahabo kuba kozire ekintu kibi munonga ha mwana ogu ekisinje kushasha n'okushanga omwana bye namukorera emirimo ye n'erikwetagisa omusango omwana namutayira amizi omwana namukorera buri kintu kyona
konko buyakube namuzumurre kirungi ahabwe birungi by'omwana byeyiye namukorra ataka kuzire kandi akiri muto konka kenda kumuzumurre kibi cyo kumwita gavumenti imunkorre cyona emumpere kikubiro ekimushemerire. Baneera basimye eddwaliro ly'Embalala olw'obukugu abasawo bwe bayolesezza okutaasa omwana ono. Mwebale munonga abasawo bambarra nimbasiima ntine bukomo na bugarukiro abo kwe mutugalira omwana witu ahulire. Abazadde basabiddwa okuba beegendereza eri abaana baabwe ate ye omukazi Juliet Shabomwe mu kiseera kino ali ku alimanda mu kkomera ly'Emitoma omulamuzi yamusindika okusobozesa okunoonyereza okusooka okumalirizibwa.